Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV ubali nyo kubiranga ogubira bali nyo kubiranga olabanze ade Wilberforce kimwe muyanja nkujukiza okusubscribinga atubirenga tuyongera okutambula tanaba kusubscribinga yakikoledda. Thank you so much. Onakola lero nguletedde abami balinga babiri basatu abasinze oba batadde government officials aba NRM kuninga abamagezizzaako balaga nti buli kimu kisoboka. Y'omwami Gonzaga Sewungu n'omulala bamuyita Patrick Nsamba Oshabe. Oli wekasambya omubende saidize mubende ono Kasanda saidize mubende omulala Sewungu Gonzaga wa Kalungu West. Mu lunaku olw'ejjo tulina twalabye oba mawulire gaalaze nga waliwo petition eyateekebwa ku munannuupu Sewungu Gonzaga era kooti neeragira okubalwa obululu kuddibwemu. Muna NRM ng'awabira Sewungu Gonzaga nti akalulu ke kaabalwa Manchoro kaddemu kabalibwe buto. Mu kuddamu okubalibwa obuto nga kalina okuba nti obululu 47 wokka obwabalibwa bwaweebwa buweebwa Sewungu Gonzaga si bubwe. Wabula ebyafudde mu kkooti nga Sewungu Gonzaga awangudde omusango gutya. Nalabyeko leero ku Siga Eddamuzi nga mulimu jaaji ali ku mazima n'obwenkanya avaayo n'ayogera ekituufu. Yabagambye ekintu kimu, bwe ntuuka ku bokisi zino ezikuuma obululu eza ballot paper nga kuliko siiru yonna oba nga kuliko ekitali kituufu kyonna omusango we gukoma. Era jaaji ono bwe yatuuse mu sitoowa okulaba ku siiruzi zonna nga mulimu siiruzi ezimenyese we yakomye. Yabagambye omusango ngugobye. Kitegeeza ki? Wayinza okuba wabaddewo omupango ogw'okubeera nga bakyusizza obululu oba ballot papers ne baziteeka mu ki munda mu box ate ne birabira okutereeza siiruzi zino. So mu buufu obwo Sewungu n'awangula yamaze okumulabisa. Yamaze okulabisa ababadde balina omupango ogumujja mu kifo ate balina omupango ogumujja mu kalulu. Katulabe vidiyo eno ey'omwami Sewungu Gonzaga biki ebyabaddewo ku musango gwe era gwawedde gutya. Olwaleero omulamuzi Asiimwe Herbert akedde mu disitulikiti y'e Kalungu okubeerawo ng'omujulizi ng'enteekateeka y'okuddamu okubala obululu bwa Kalungu West egenda mu maaso oluvannyuma lwa Ismail Semakula okwekubira enduulu mu kkooti ng'awakanya obwanguzi bwa Joseph Sewungu Gonzaga. Ku ssaawa nga 7 enteekateeka y'okuddamu obululu lwetandise era basoose kukebera bokisi ezabadde zikuumirwamu obululu kyokka ekimaze eggobe mu kibya kwe kusanga ng'ezimu ku siiru zaakutulwa dda era wano omulamuzi talina kyayongeddeko. Bapuliida ba Ismail balabise nga bannyogovu era tebamatidde na nsalawo y'omulamuzi. I find that finding ballot boxes open where court is not aware of the circumstance and what was put therein, I find that a recount cannot go ahead as the purpose is frustrated. Yatugaye bulungi nga tutandika singa tusanga material box yonna enkutule we tukoma tetweyongerayo. Ekyokubiri mu bwangu ddala nnyo tugende mu kkooti tusabe kkooti esazeemu okulonda n'okulangira kwa mwami Sewungu kubanga kubadde kyekwakimpatiira naye era ekyo tekitulobedde siiru tuzizizaako nga tukolaganira wamu ne omulamuzi alagidde ziddeko. Joseph Sewungu Gonzaga musanyu eri ekitalo ategeezezza nti abadde tatwalibwangako mu mbuga z'amateeka abantu abeenoonyeza ebyabwe. Kati baba agenda kyayagala okukola ekirala kyonna akikole. Nze amaanyi genina ga Katonda, amaanyi genina ga mazima. Tusaba abantu baffe abadde basimba amakanda wano babeere nga baddirayo ewaka waabwe paka ate bwanaabeerawo ekiragiro ekirala ekisinga ku ekyo. Gye tulina yeya omwami gwe bayita Patrick ono Nsamba naye era yabadde ensonga yemu nga bagamba nti waliwo ekobaane eryakukyusa DR forms
tujukire tugane nti Patrick Nsamba ono wa NOP era naye yadawabwa muna NRM nera kisoka yemu kooti yagobye nti obujulizi tebumala, obujulizi omuwabi bwalese tebumala. So kitegeeza wetuba ne bajjaji bwe bati wetuba abantu bati mu kooti abakyasobola okuyimirira ku magulu gaabwe abiri ne balangirwa ne bongera ekituufu nga bwe kirina okuba, Uganda tuba tusobola okubaako eddaala gye tugendako. Naye tuba tukyali mu nsi nga ekooti eriwo nga kifaananyi nga tekyasobola kuyimiriranga yo kusala kituufu bwe kirina kuba, kitegeeza kiba kyabulabe. Mu mbeera y'emu kooti esookerwako e Mubende wansi w'omulamuzi Nobert Sajjabbi egobye okusaba kwa munna NRM Isaac Kamulegeya kwe yabadde ataddemu ng'ayagala okubala obululu bwa Kasanda North kuddibwemu ng'ono yawangulwa munna Nuupu Patrick Nsamba Oshabe. Patrick Nsamba Oshabe eyawangula yalangirirwa ku buwanguzi n'obululu omutwalo 1274 ate munna NRM n'afuna obululu omutwalo 12,158 ekitegeeza nti bamusingako obululu 116 bwokka. Bw'abadde awo ensalawo ye omulamuzi ategeezezza nti obujulizi obuleeteddwa munna NRM bubadde tebumatiza. The applicant ought to have prepared a better application for this particular application. Tuwonye omuntu abadde taliwo kulwa abantu yaliwo ku lulwe lwokka. Njagala okuyozayoza abalonzi ba Kasanda North, njagala okuyozayoza Sabugonde Kasanda North, mwenna babadde ku pressure, mwenna nga mweraliikiridde omusango bagugobye ate agenda kuliyirira esente zonna ze twonoonye omusango guno. Kamulegeya abadde alimba abantu ebbanga lyonna nti nno yagenda kujja nga bamulangiridde ng'ow'NRM naye si bwe kigenze. Tubadde nabo mu lwokaano luno bakomewo tukakkane tuzimbe Kasanda yaffe ebeere bulungi. Tetunnakyuka tetunava mu disitulikiti eno n'ekyabaddeyo bonna baakirabye bamanye ekyagenze maaso. Nsuubira tujja kukozesa akati ako ke tulina omulundi omulala era tujja kudda. Ye Kamulegeya ategeezezza nga bw'agenda okweyongerayo mu kooti wabula alinze bamuwe ensaasanya y'ensimbi asasule. 2003 eri nja kubeera perfect, nja kuwangula akalulu akataddako bubi nnyo. Ku lw'obulungi bwa Kasanda tusaba okutuula awamu tukolere wamu okutambuza Kasanda eyawamu. Tujjukire emisango mingi nnyo egyali vulugu yabadde mungi nnyo yalabikiddwako mu kalulu akakagu. Naye nga ne bw'oddukira mu kooti teriyo bwenkanya era abasinga bagamba nti ne mba nyina obujulizi obumala sigenda genda mu kooti. Kuba mu kooti kye tulaga ekulibwa bali bennyini betuvuganya teriyo bwenkanya bwe tugenda kufuna. So congratulations to Sewungu Gonzaga owa Kalungu West, congratulations to Patrick Nsamba. Ekyo kye mwatuuseeko kinene, ekyo kye mwatuuseeko kyamaanyi kubanga tuyinza n'okugratulatinga bajjajes ababadde emisango gino nti mwalaze ensi nti nammwe mukyalinamu embavu era mukyasobola okuyimirira ku magulu gammwe abiri. So kino kirekawo abanene ababadde mu NRM abalina mupango ogw'okubeera nga bayisaawo ebyabwe. Bintu bingi ebikoleddwa, vulugu mungi akoleddwa mu kalulu, naye tukkirize tugaane nti ensi esobola okutubala n'efuna obwenkanya nga singa eba efunye the good governance, ng'efunye n'abantu abalumirirwa ensi yaabwe, ng'efunye n'abantu abagoberera ezo constitutions oba constitution yaffe ey'eggwanga byegamba, otherwise ebisinga byonna bisobola okutambula obulungi. Mbadde ate Wilberforce mu Miyanja. Thank you so much gwe alaba Focus TV olwalina okubeera ng'ogoberera. Tujja kuba tusisinkana mu video zaffe ezijja mu maaso eyo nga tugezaako okuwa updates kwebyo bitambula. Nyina abantu begenda okukyaza nga twogera ku bintu ebyenjawulo. Tuva ku Focus TV tugenda kuwa video nyingi nnyo mu maaso eyo ezijja, stories eziri political, current affair, real life, sports, entertainment, byonna tugenda kuba tubifuna wano ku Focus TV. For now, thank you so much for alaba Focus TV balinyo kubanga ogoberera. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi